Breaking news. Breaking news ku Munnayuganda. This is for you. Okitegeera? Munnayuganda. Bulijjo mbalaba mu comment section mu video ziri nga mugamba twagala kulaba ku lutalo. This is the right time. Jimbadde mulindiridde. Nairobi process abasajja bagijje mu Kabada bagikubye ku mmeeza. Nkiddemu Nairobi process abasajja bagijje mu Kabada bagikubye ku mmeeza. Ekintu kino kivudde kuki era kivudde wa? Kati saagala kulaba muntu yenna alina diversion mutereze obutebe wano wetulaga nakugamba saagala bikompola Munnayuganda kukubanga totegedde. Wobanga oli mu kyalo vaayo ng'osiibudde ng'obagambye okomawo wano tugenda kubeera mu New Uganda. Wobanga oli mu kibuga nga tuwagenze bakubire essimu obagambe webiba binsazeeko munkubire essimu tujja kwogereranga ku ssimu. Munnayuganda twolekedde akaseera akazibu. Muhoozi oyo mumulaba ali ku Twitter tavaako yeefudde Dwankadi General era tweets ze mutambuza naye mumanyi ekiri behind those tweets muzimanyi. TV ne media house ze Uganda nazo zitabuse mumanyi ekiri emabega gaakyo mukimanyi. Munnayuganda summit eno ogiraba yatudde mu Christmas awo nga bamaze okonfaminga nti Congo egenze mikono gy'omu America n'omungereza eno BRICS summit yatudde ogiraba. Era mweno summit bakugamba nti badde bateeseza ensi 3 esooka bagita Algeria, Nigeria ne Uganda. Okitegeera but why Uganda? Nakugamba mu lutalo luno lwa BRICS lwe yeetaaga ensi 2. Ensi esooka bagita Congo of which bagiruzinze yagenze mikono gy'amu America. Eyokubiri bagiyita Uganda. Mu Uganda awo conditions teziba favoringa bakyayina ekintu kye bayita numbers olwo olutalo luganye. Museveni talina numbers kuyambako BRICS. Okitegeera wabula mu summit eno etudde kiki bakoze bakozeseza kibuli ekibuli kye bakozeseza era bivudde mu eno summit eyatudde bibino wano obiraba. Ekintu kino nzenga nkibagamba okuva gye twatandikira ne kugamba nti luno olutalo lugenda tuwa freedom oba okutuleka nga tuli oppressed oba nga tuli mu kkomera. Olutalo luno lwe bayita de-dollarization olwa BRICS katulwenze twogereko. Era nabagamba ebintu ebiri e Congo byonna bisibira mu Uganda na Rwanda. Bana abasajja olumaze okakasa nti batutteko Congo bagitutte. Summit eno wetudde bakugamba batudde ku lwansi 3 naye nga in actual sense bakulimba. Babadde batudde ku lwansi esigadde weemu option gye basigaza gye bayita Uganda. Era ebivudde mu gundi mu summit eyo bye bino. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 Uganda egenda kufuuka partner state ya BRICS. Full partner state wa BRICS. Eri yali invitation gye basooka gye ne bagambako ogwasooka. Summit etudde ne bakikonfaminga nti Uganda ng'ennaku z'omwezi lumu January mugenda kufuuka ba full partner state ba BRICS. Kitegeeza ki? Lutalo ku dola. One BRICS erimu Brazil, Russia, India, China ne South Africa. Bungereza terimu. B does not stand for Bungereza. No. Uganda is a Commonwealth state. Entalo zino zenzi babuulira. Kati luzeemu. De-dollarization lutalo against America's economy. America egenda kikkiriza nedda. Here is the breaking news endala. Eno video nabagambye eno kati yegenda okubeera ey'omwaka. Eno video ya mwaka. Nina breaking news nya. Nero ngenda ba breaking lako 2 n'enkya 2. Mutegeera akabike tuolekedde mu mwaka gwa 2025. So, wobeera ocelebrating ngu mbomazeko guno omwaka. Saba nnyo Katonda omwaka ogujja ogumaleko ng'oli mulamu. Kubanga bano abadingidi bana batagala nsi yaffe Museveni ne kigavumenti kye bamaze otuteekako ekizikiza. Naye gundi media ze waabwe ziri mu bikwe kate zibibalaga babaletedde diversion. Ate nange mbadde mu diversion. Kati betubiveeko ebyoti. That is not a big deal. Eno ye big deal. Wabula summit ene badde egenda mu maaso nga bateesa. Abasajja kye bakoze bakubidde Tshisekedi essimu ne bamusindikira ennyonyi okuva mu Congo direct to USA. Tshisekedi bamugambye asisinkane Uhuru Kenyatta owa Nairobi process. Okitegeera wakati nga summit ene egenda mu maaso mwavuddemu ne conclusion ne bagamba kati Uganda tugiteekeyo na kibuli ebire patana wa BRICS. Anthony Blinken asisinkanye Tshisekedi ow'eggwanga lya Congo. Okitegeera naye mujjukire emabega kaawo Joe Biden yakamala okusinkana Tshisekedi mu ggwanga lya Angola era be bateesa ku kintu kye bayita
Rwanda process of which they wangalayo na week ne bagisazaamu ne bagamba katika tukube M23 kugitamu muntu okitegeera Tshisekedi tannakomawo lero lukomawo agenda kusinkana Uhuru Kenyatta kikyaleeta Nairobi process tekyali kuteesa kulala teri Nairobi process era nga Tshisekedi akyali mu ggwanga lya America eyisiza order negamba nti Rwanda ejja amagye gayo gonna mu ggwanga lya Congo kubanga njagala mujjukire Kagame yatwalayo amagye ng'agamba nti amagye gano gagenda kulwanyisa akabinja k'abayeekera aka FDLR akagala mbuno okujjako government ya Congo eya Rwanda eya Kagame okitegeera bwa amagye ge galiyo kakati America emugambi akwata amagye ge gonna agaje mu ggwanga lya Congo kubanga bagenda kwokya okitegeera bagenda kwokya ate bagenda kutaliza kati buli jeri akagame lyonna lyalina mu ggwanga lya Congo alina okulijjayo wabula tuwadde tukyaliawo ne Bungereza neeyisa ultimatum n'emugamba tijjayo amagye go mu ggwanga lya Congo gajjeeyo muna Uganda mulaba ebintu bino mbyogera ng'agira naye tebisesa it is not funny abasiru abo betulina abajja ku ggwanga lyaffe bwekityo bwe baagala okulireka yabagamba ayita mu ttanuulu era agenda ng'ayita mu ttanuulu muna Uganda twolekedde akaseera akazibu naye kugambye mwaka gwa 2025 wogumalako sisa akawero mu maaso kubanga kye tugenda kwolekera ekiseera ekikyasinza obuzibu okitegeera ekiseera ekikyasinza obuzibu BRICS kitegeeza lutalo kyekiri e Congo awo okitegeera kyekiri e Congo olutalo oluli e Congo lwa BRICS naye bantu bagenda ku activatinga Nairobi process nga Tshisekedi yakava mu America kitegeeza ki endagaano eno egamba tugenda M23 we tugikuba ensi gyeyingiramu ogenda batuwa wotabatuwa tukuwa paka mu capital city ne tubajjayo okitegeera ng'essaawa eno bali bukuba M23 eyingira Uganda bakugamba waliwo agreement esaliddwa baddiirwa esaliddwa wakati w'abahutu abanyarwanda n'amagye ga Congo badda waabwe abahutu bagamba ekimala tugenda kulaba downfall y'abadikiteta babiri omulundi gumu eya Kagame neya Museveni kubanga M23 eyingira Uganda abahutu bagamba badda waabwe bakoye okubeera mu bwanganguse badda waabwe what next Bungereza ne America egambye Kagame jaya amajego tugenda kwokya bakugamba Nairobi process Tshisekedi alina okusinkana Uhuru Kenyatta mujukire to yafuka president ekintu kino yakiga n'agamba nti engeri Uhuru Kenyatta yabadde amanyi ebintu bino engeri gye bitambula agimuleseemu agimalirize mweno document eno well documented hiyo document ogiraba jagala ogisome paka wansi gyesemba wano basose kwebaza Tshisekedi ku lwa commitment ye ku Rwanda process okitegeera era kakati bamugambye bebaza n'enkwatagana ye ne office ya Uhuru Kenyatta eyasalawo okubeera committed okulaba nti M23 gwa mu Congo naye eya Uhuru Kenyatta si ya mirembe yampaka kuba muntu kati kitegeeza ki nti ensi za East Africa zirina okutaaninga against Museveni ne Kagame mugenda kulaba Kenya, Tanzania, Burundi, Somalia, South Sudan nga batunuze mundu mu Museveni ne Kagame we tugenda awo era kino kikulekawa tugenda kwogera ku trip ya Kagame gyakoze mu ggwanga erya Burkina Faso okusinkana Traore agenda kunona military assistance Kagame ali mu ggwanga lya Burkina Faso essaawa eno agenze kusinkana ani Traore ekijja mu Uganda si kyangu ng'ennaku z'omwezi lumu January omwaka gwa 2025 mugenda kufuka ba full partner ba BRICS naye mbagambye temunava mu Commonwealth Charter temunagivaamu temunava mu American Foreign Policy temunagivaamu abasajja bano bamaze emyaka 4 nga babafandinga kakati ku ssaawa eno mwagala balaga timwe mufuuse bakyewaggula ani Museveni nakugambye ffe banna Uganda katudde mu colonialism ne togenda kututeeka mu mikono gya Russia na China eyo diru gyobala nfu okitegeera eyo diru gyobala nfu togenda kututeeka mu mikono gya Russia na China ekyo tebakikulimba muna Uganda this is the time we raise up against BRICS nchidamu muna Uganda it is the time we raise up against BRICS kwamba gambye ngalumu bagenda bafula bapatana ba BRICS kitegeeza communism eyingidde mu Uganda democracy temudda mugirowoozaako Russia tekiriza mu democracy kyovulaba gwali weguti ng'ennaku z'omwezi 2 tulindira Joe Biden agobe Museveni mwagowa olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu wabula ate omwaka gwe gumu nga lumu Uganda erindirira kufuuka memba wa bannange mbadde mbasaba
abebitiibwa mubeereko ne we munnyimiriza nga walina position. Abalala bagamba nalya sente za ssale miliyoni 8. Abalala bagamba ngende Uganda n'enkomawo banda bakubisaawe. Abalala bagamba ndiwo emyanzi, simanyi myanzi bayitayo myanzi emitiyana. Abalala bagamba simanyi ndiwe Nansana. Abalala bagamba nalya asikali. Abalala bagamba mama wange yabakubidde essimu nanneegaana. Abalala bagamba simanyi kitange. Abalala bagamba bampadde ssente n'engula Uber. Abalala bagamba Uber 3 wane South Africa. Abalala bagamba nalisivingidde ssente Landibag. Abalala bagamba nafuna ssente Pretoria. Abalala bagamba n'abalala. Mufuneyo ka meeting mukoleyo malisi efaanagana. Mulekeraawo okujja leero ojjo yogedde binaate encho ozze kwogera biwakanya bye wayogedde jjo. Kamba yigirize engeri gy'osobola okukubamu ekintu ne kifaanana ng'ekyaddala. Kambawe ku magezi. Bw'olaba antaddeko oba miliyoni 8 kati naawe bw'ojja kakasa kiri awo bijja kufaanagana. Mujja kufuna be mukonvinsinga yoko naye ebyo bimubuzaabuza bantu. Ono awulira bino, oli awulira biri, n'oli awulira biri, n'oli awulira biri, n'oli awulira biri. Ate ono bw'agamba ndi mwavulu nkupe nvaako n'evvu, ate bw'agamba nti ate nkolera ssale, awo mwavulu nkupe, ate nkolera ssale. Ate mama wange ali musimanyi yamukubidde essimu. Ebana emunnyumira. Bannange sikyagaba masannyalaze abooluganda abako n'ab'emikwano n'abalyoolyomi sikyagaba tusannyalaze wadde. Waliwo abasiriseeyo abataje ensi beetakyamanyi nti n'okubaayo gye bali baagala kunkomerawo okwo. Tetubalinaako buzibu okukomawo musobola okukomawo naye sijja bbawaamu. Sijja bbawaamu okategedde. Sijja gaba ku masannyalaze naaka. Naye nga mufuneeyo story efaanagana. Abalala bagamba simanyi nabadde wa Balamu nsaba kasente ate nagende wa ssale ate ngende Uganda n'enkomawo ate nfuna miliyoni 10 ate nasisinkana ssale mu hotelo ate kwegamba ndi w'amaanyi nnyo bwe ntyo. Kitegeeza nze seemanyi. Badde seemanyi bulungi. Ngenda netegeera. Nina be sijja kuwaamu. Ensi yonna abasajja bagula amasimu gaabwe bajje boogere ku kiseka. Sijja bbawaamu. Mugende maaso. Mugende maaso. Jangu n'ataano, jangu n'akakadde, jangu n'obubiri oba busatu oba butaano. Jangu nkuteekeko amafuta nkusabira omukisa. Oba okiwulidde keera bukeezi kwata ku ssente zo undeetereyo akakadde, undeetereyo ataano oba ondeetere ezisuka mu kakadde. Sizanga amazima ga Katonda ali mu ggulu akebera mutima.